Wakati mu byokwerinda eby'amaanyi ebyakedde okunywezebwa, omulamuzi wa kkooti esookerwako Kajjansi Karungi Doreen Olga agobye okusaba kwa munna NUP Charles Matovu mwabadde ayagalira okubala obululu bw'omubaka wa Busiro South kuddibwemu. Omulamuzi Karungi agambye nti Matovu teyamuwadde bujulizi bumala obuwakanya obuwanguzi bwa munna NRM Kenan Opio. In the result, the applicant has failed to show this court a good cause to warrant me for a vote recount. There are no actual numerical questions that I need to entangle. Some grounds listed, they defeat a petition and not an application. So this application stands dismissed with costs payable by the applicant to the first and second respondent. Mompabaye Matovu yali ayagala okubala obululu kuddibwemu mu bitundu 25. Jalumiriza nti ba agenti be bagobwa mu bifo awalonderwa wasuubira nti emivuyo gy'okubba obululu we gyasinga. Kyokka omulamuzi akamutemye nti ye yennyini ye yalemererwa okuteeka ba agenti mu bifo bino. Matovu okulumiririza amagenti g'akuba abawagizi be, omulamuzi akiwakanyizza era n'akamutema nti obujulizi obukakasa kino yabadde tabulina. Bw'atyo omulamuzi asinzidde wano n'alagira Matovu aliyirire Opio ensimbi ze zonna zasaasaanyiriza mu musango guno olw'okumumalira obudde ng'ate akadde kano yandibadde mu masanyu ge ng'ajaguza buwanguzi bwe. Opio asanyukidde ensala ya kkooti. Omusango gwawe baaguloopa obi because tebaayina bukakafu. Tuli basanyufu nti kkooti yaguyinze naffe nekkiriza nti ddala omusango gwe gwali gwa kibogwe gwali tegusobola kukkirizisa kkooti kusobola batwala mu kye bayita fishing expedition. Buno akalulu bakayita mugo kukulukuta oyo Matovu amazzi gamutwala alina okukimanya okuva ne leero tebatumalira budde. NRM ku ntikko twagala kulembera abantu baffe nga tukola ebitwala gavumenti yaffe mu maaso. Kyokka ye Matovu akukkuluma era ye ne bannamateeka abibawera okweyongerayo mu kkooti esingawo. Nga bannabusiro musigaze omukisa gumu kubanga mugenda kuyimuka okubanja si buwanguzi bwa Matovu obwammwe n'obweggwanga. Era mbategeeza nti kakati kyembadde nina okukola kyekyo okubalaga nti ne kkooti tusobola ozigendamu naye nga pulezidenti bwe yatugamba ne gye wandibadde owaabira si kyangu kufunayo bwenkanya. Amateeka gatuwa pulaani B kyekirungi kyago obudde bwe tulina emikisa ebiri oba mu mitendera gy'amateeka ogusooka kugenda mu High Court tuteekayo revision oba okulinda bagazeetinge gwe tulowooza nti yawangula bamugazeetinge nga MP wa Busiro then tugende mu High Court tukole election petition. Mu ngeri y'emu kkooti esookerwako Kayunga yakuwa ensala yaayo olunaku olw'enkya oba ng'ekkiriza eky'okuddamu okubala obululu ku kifo ky'omubaka omukyalo owa district okusinziira ku kusaba kwa munna NRM Jacqueline Birungi eyawangulwa munna NUP Harriet Nakwedde. Jacqueline Birungi Kobusinje yawaabira Nakwedde n'akakiiko k'ebyokulonda ng'akalumiriza okulangirira ebyava mu kulonda bya mirundi 3 nga bikontana n'amateeka g'ebyokulonda. We have declaration of results forms and they seem to have their own set of forms. Birungi ne bannamateeka be basinziira wano okulowooza nti obululu bwandiba nga tebwagattibwa bulungi nga kale okuddamu okubalibwa kiyinza okubataasa. Bannamateeka ba Nakwedde nga bakulembeddwamu Abed Nassam Diobole bagezezzaako okusoyasoya Jacqueline Birungi ebibuuzo ebikwata ku byalumiriza nti byaliwo mu kulonda kyokka ng'abitamwattamwa. Informing court that you objected to the results being tallied by the returning officer in the tally center and the tallying officer let you down. Any paragraph in here. Omulamuzi John Francis Kaggwa akulira abalamuzi ku kkooti ento mu district y'e Kayunga wano wasinzidde bano n'abategeeza nga bwagenda okuwa ensala ye mu musango guno olunaku olw'enkya okulaba oba Nakwedde asigaza obuwanguzi bwe oba okubala obululu kuddibwamu nga Jacqueline Birungi Kobusinje bw'akyagala.